oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. King Smith nga bulijjo kanzijjako mask kubanga tuli very safe ate tuwe sanitize na social distancing. Nkola mukulu Lawrence ko camera producer wange ate nga oteka mu center sibale banafa ba King Montage Studios abasangibwa Ennankulabe mbogera with a lot of pride kubanga ndabye ku mirimu gyabwe nga bagikola ate nga bagikola n'obwesimbu n'obuvunanyizibwa obw'ekika ekya waggulu. Yagala omukolo okuli embaga kuhinjirwa kukyala akina birthday party photoshoot bekwate bakubire ku 0702 10 bajja kwa kutusako services zaabwe bulungi nyonyonyo maridadi sana oba bachaire ko offices zaabwe awe Ennankulabe ku Bitaala ekizimbe kya Prime Tower Level 3 studio eri ku D04 oba basanga awe nyino nakulero sirina mulala munzikirize ndi n'omukulu amanyiddwa nga Walter musajja wansasagge ennyo musajja muntu wa bintu bya bitabo nnyo bintu byakubeera mu administration tumulabyeko mu ntalo nyingi nyeza abayimbi tumulako mu ntalo nyingi nyeza enendala zesijja kwogera yakave eggulu fresh from gulu agenda kuba tuli atuuka eri nga bamugamba Walter todda Kampala kubanga eno gy'oli olabika oli waka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ogamba otya? Ndi bulungi alhamdulillah Allah badda kyakuma. Amina. Kulika eggulu. Navuddeyo. Abasinga bagamba ogenda eggulu batogenze mu ggulu. How true is that and how false is that? Gulu city. Kyembanyi ogenda eggulu city atenze kuba nvalira so wali aba neighbor baffe baganda bange nabadde waka. Gulu is just the city. Naye kyenjawulo nti Gulu abadde revolutionary. Nti revolution okulabanga naddala music industry ekyuka. Nti January yasalawo handling ensonga z'abayimbi azandolingira eggulu zisobole okuba nga zikyuka mpolampola omuyimbi asobole okweyagala. So wogenda eggulu oba ogenze mu ggulu? Simanyi bantu kye bayita ggulu kuba eggulu sirimanyi sijja kulyogerera sibeerangayoko naye basuubiza bingi mu ggulu naye nga kyemmanyi ggulu is a place of change. Bwe ggulu yakuyise etya? Wavaayo ne waliwo ebiruubirirwa byo wabifuna oba? Pozi nabagamba biruwanga ngenda ebiruubirirwa byange ombuzanga naye nga ekimu ku biruubirwa kye kino ffe twasaba watandika okubaawo literature ez'enjawulo okubangula abayimbi bategeere one their value bategeere omulimu gwabwe ate n'ogufuulira ddala business kuba abayimbi basinga bayimba for fun ate nga tulaba nti bafiirwa ssente nnyingi mu copyright ng'Abamerika ebafuna waffe abaffe babadde tebali nnyo ku dot so but we are trying. Yes. So katubuuzeemu ekitegeeza olingagamba ogenda eggulu wali ogenda mu ggulu kwa ebisuubizo by'eggulu byonna eggulu wabifunayo? Awo ng'oseka lwaki olemedde ku ggulu? Kubanga ggulu eyo walwayo nnyo ne tulina n'olya nti bakuwadde n'ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa eggulu eyo nga gogobayo abantu. Era abayimbi bannyo bakwekola nga ziza bafana agamba kye wamukola bamukkiriza nakulaba ku gate eyingira wa jeno. No, ziza alimba just ali unfair. Alimba ali unfair because no nakulu yakola video if I'm to remember. Oba omusabika mbyogere katono. Onakulu yakola video audio nasindika ku mawulire that day ali amaze n'okulaba jeno. Kati ate nasalawo ate akonjera abantu ne bawandiika email ezivuma Ragadi evuma Walter avuma Tony avuma Okero chairman manager yabikola so ate nga bali bamaze n'okulaba jeno so it was obuzibu bwava ku kibayi kuba bamyeka ssente oba enkokola zaali nnyingi? No tewali nkokola ogenda eggulu oba ku appointment. So when I asked Vianney oli ku appointment nambuuza nga nze n'okulaba jeno so
awo yatandikira okuyomba nti obuuzanga nti because agamba ayagala kulaba jeno mbuuza olina appointment oba olina appointment kankulagirire woolaga naye nga talina. Ensasula eno yali etya kusasula abantu abali bazina bamalayo wiiki mu woteeri bwota bagamba akasente go walinga ng'okagaba aka facilitation ng'ogamba naye go tonatuuka kusula mu bboma wadde olina sula eri mu buloogi nga ngamba baani sikutegedde abayimbi n'abantu abajja eggulu. Facilitation ono mumuddiza abantu nti wasalanga n'ogamba goli wa kyebiri goli wa kyetaano goli wa 10. Nedda so kyali abantu bafuna flat rate okusinziira ku nnaku baba bajja babayise ennaku 3 ne bagamba emitwalo 2 so buli muntu nafuna emitwalo 2 kyali flat rate nti omuntu waliwo abajja ennaku 5 waliwo abajja ennaku 3 era bafuna kyanjawulo. So nga twagala ova mu mboozi y'eggulu emivuyo gyo gyali sorted? Emivuyo giri tuli mu process tutandise kize process ekisobola ebintu ebisinga tebiggwawo kimu gwe oba ng'olina kyoyagala nze nabinjagala ng'omuntu naye ate ebisinga tobyagala naye tusooka netukkaanya ku bisooka okutambula oba oli awo bwe tunaatuukira wali ngo naawe weekyusizza oba nga nange neekyusizzaamu nga nze ku saidiyo but for now tuli kutambulira wamu nga industry tugezaako okugatta ekyaliyo abalwana ekyaliyo okulwana kw'amaanyi naye nga buli alwana aba n'ensonga lwaki alwana but for now twagala kulaba nga abayimbi okusooka bategeera omulimu gwabwe because abasinga tebagutegeera. So one of the resolutions abayimbi bategeere their value, their worth n'omulimu gwe bagutegeere nga tuyita mu bintu nga retreat bino. So mugenda ovaayo ng'efuuse woomers superstar nga mugisudde wali n'ekikyo kyewali otandise nakyo nga kigudde wali wakkiriziganya n'ebyo byava mu meeting? Twatuula ati kati bw'okkiriza okugenda mu mazina g'enkima okkiriza okukoonako so we accepted to be in that meeting all of us and baatukola bulungi nti tebaatuteeseza wabula baatuwa just supervision role nti baateekanga waawo omuntu okero n'ayimirira n'atubuuza mwagala ki industry etambula etya ne tuwa ebirowoozo byaffe tumala okuwa ebirowoozo byaffe ne tukola resolution bwe twakola resolution ne babebekula abakamiliyoni tuyisizza woomers ne kiyita nti wuma okuva leero efuuke woomers so bwe kiyita ne tugraduate ng'ero teyasooka then kati bano bonna abalala bagenda bajja association endala zajja nga tuzitegeeza ku bakulembeze baabwe kyebakoze eki kyebasazeewo so twajja bikyuse kati tekyali wuma eri woomers. Woomers eno erimu ebibiina nga bimeka okutwaliza awamu bwa association nga bumeka awo bwekuŋŋaanya? Association nyingi ziwera 30. So twasanga nga neeyo waliyo association mu bitundu ebyenjawulo kati bano bola bali wano bonna bakola association zaabwe naye tuli mu vetting process tuli ku vetting kati eri association ezajja emyezi nga weeks 3 nga gy'omanyi obulungi superstar yajja weeks 3 nga teweza tugeze bamemba 10 balina bamembers nga 30 nga tebayi registered up to now. We have never seen their certificate twagisaba kati omuntu nga oyo superstar tosobola kumugatta nti naye ajjenga association because tali so alina okunoonya ku bibiina ebirimu mwagwa so ayogere nti nze bebekulungwa mu kino nze gundi ndi mu kibiina kino then tusobole okumuaccommodating atambule wamu eziba kati tugenda gamba nti omuntu olw'okuba yawulidde waliyo sente ezijja alina kyakoze it becomes weird. Twali tukumanye ng'omusajja w'entalo omusajja akyankalanya era lumu katono mwegwegwe ne fiina mu malaka byakomawa? Nze sibanko wa ntalo era oba oyogedde buli katono bangwe mu malaka sigwalyoge anti omukazi tusubira gwa musajja mu malaka siri wa ntalo naye mba ku basics n'amazima ngeza kwagala okuzimba structure era wotunula gyempise mbadde basketball mbadde mu theatre mbadde wawo gye mbadde yonna mu kusomesa ABCD nze my focus is structure so bw'ova ku organizational structure nga tubayo tukolagana siba mukwano gwo it is point black I'll tell you kati kino koze kikyamu we must do this because kikitwala maaso so twafuna organization challenges nga abantu abamu tebaagala kukola bituufu tugamba no mulina okukola ebituufu ugwale mulamwa so when we sat in gulu nabo ne basindi baani we agreed egamba okay Walter this was wrong this was right nawe wakola bwoti but now what do we need to do twetaaga kino
we agree musaininga tusaininga natugamba tugende tukole cha industry kugenda maaso, it's not about individuals. So waddako kakiiko kawuuma oba oliyo nga organizing nawo association eyo? Siriyo nga association ate siri ku kakiiko naye we literally agreed nti I come and help to restructure. So we are in the restructuring process. Okulaba nga tuteera for about 2 years. Abantu ekyo kino bakitadde nnyo ku nsonga z'amagye bagamba it is one way amagye gye gagenda okubanga gakabingamu entertainment industry. Tutuuse wano ne tulaba muno n'abayimbi bano bemalese okuva mu bitundu ebyenjawulo basuze mu butente mu bupooti buno bw'amagye era bulina ne kala zingaga z'amagye. Are you guys training soldiers, musical soldiers abagenda okukabinga omuntu yenna ayagala okuvayo okulaga political affiliations ze? I don't think your intention. Abantu Smith mugaziya bugaziya ekintu mu mwaga kigaziya okusutinga abantu kye balowooza naye the intention no for us to represent ebintu by'abantu. I think because it is genocide yewaddeyo gamba nti no industry tufiirwa sente nyingi nga government tugezeko gitereeza. I think olw'okuba yeye nti ate musirikale retired general abantu balowooza nti bintu bya kisirikale naye ekirungi weemuli tusambeereko mu kusoma kwa olabe tewali mbeera ya kisirikale n'emu eri mu bantu wadde mubasuziza nga basirikale. Tewali this is camp. Twaze mu retreat, it's a retreat and camping. Twaze okubeerako ffenna because okuva abalonda kazi babale tebamanyi babalonda siri muwuma nga siriiwo so tuzze okubeerako ffenna netugamba because we have no money anyway. If we had the money twandigenze wano waliwo hotels zingi ez'amaanyi tusasobe because we don't have money netupangisa simple tents but in the night twabadde jjo kumulira awo we are having fun tunyumirwa understanding each other netwebaka and secondly buli kintu kyolaba ekitambula Smith waliwo abantu abasacrificinga ffe tulese obuliri bwaffe obulungi tuzze tusule mu butenti obwo nekubera tukubye jjo sonrikodi yatukubye because abantu abaana bennyini bagenze ne batempaninga ne tents nga bazisibya abamu twatempaninze nazo nga we don't know nti tetulina kikola kuba naye tukuba but in the end of the day we are sacrificing for this industry to be better. Era tutulishuwa nti by in 2 years ojja kubanga tukyajoga muyimbi oba abayimbi ajja kuba tebakyatujoga kuba naffe atujoga nnyo. Mwabatujoga abayimbi tetugenda mwabatujoga era mutuse notutiisatiisa mujja tuyira acidi mujja tutta mwenga abakulembeze bawuma bayire kakyogere kumukoze mutya okulaba munno abayimbi tebatiisatiisa ffe bannamawulire. No omuntu nze neddembe okunyiiga nawe neddembe okunyiiga and sometimes abantu ebanyiiga kiri very important nti abamu tebamanyi how to control ate si yabeerawo ayogera ekintu ate bw'omuza bayi naga mwana oba nabaddeko ki mu nsonyiwe. So I think we should understand that abantu banyiigagana but I think era bajja kutereera batereera kati sure. Yuma mwakiyingiramu? Nali sinadda. So tukusuubira okuddayo eggulu? Nga bampise kagasaba neetaaga nja kugende bataneetaaga sijja gye nakyali eggulu tuuli abagamba yavaayo kituufu abantu bagamba yavaayo kati because abayimbi bali mu kisusiza simanyi gyali gwe wali ovaayo kyali sinze assistant we simanyi gyali nze navuga mutu kange nenkomawo kyali kyakutula kyali kiwedde navuga mutu kange nenkomawo simanyi gyali. So abayimbi bano bemuleese abasinga tebamanyikiddwa omuntu ayinza okoza mwalonzeronze mu katale bagundi basisi ba chips ne mugamba nga mwagala kulirako kasente ka microfinance. Tumiteesa ensonga abantu problem bamanyi nti kati abantu babuuza abayimbi baliwa bayimbi ki bano bayimbi bawa ba mu Uganda kati tubamanyi tekiriiyo bye bitono mu industry ye Uganda kyotamanyi tekiriiyo gye kiri kyotamanyi tekiriiyo gye kiri ngamba so eyo belittling yimbi don't belittle. No, we are just asking because, for the people. No, antu belittling because abakulembeze b'abayimbi abayimbi bangi mu ggwanga so kati kyenjawulo ekiriwo nti abayimbi tebali Kampala. Smith naawe ntidde nnyo kubanga oli mu lubu no olugamba nti abayimbi because Wuma you people haven't come out okutulaga mbuno abantu bano mu meetings bava mu this particular area kubanga twabalabanga muta si ffenna that's the problem but we batambula bane bayimbi
Even earlier on I had met them in those areas when I natambula yodda in our meeting and bayimbi abayimbire eyo. But now they are focusing on sing for Uganda. Olyokenawo omutegeere abasinga babadde bayimba era bambaga lwa Maxwell yawangula empaka za covid ezali eggulu ali awo mu Karamoja. Maxwell is very good. Karamoja bwatuuka star buli muntu amulabako Maxwell avunnami but gwe omulaba ogamba kati ono bamujeewo omuyayi waawa naye yayimba n'awangula n'abayimbi wano abaaliwo ba Queen Florence baani abaali bayimba ennyimba za covid eggulu yayimba n'abasinga n'awangula. So kyegamba nti abadde sitanye Karamoja Kotido, Kabonga, Wa, Namudat, Nakapidipit. Now we want some of them back creating a ground. Nga association is batwala. Back creating a ground yamanyi bayimbe for Uganda. Okay, nga twagala okumaliriza ekintu kino mwenga mmwe bawota mukifunira muwa. Kwata muyinza kutugamba musula wabweru just for just. Katonda ajja kutusasula. Secondly, there is a Walter. There is a calling. Buli muntu abane calling. Walter yatubere ba mazima eri eggwanga lyaffe. Tolya mu nsi y'olukwe. Tugenjaga nawo mbulire mazima gukagoba mbulira. Timith. Ofune omutwalo gwa $1 mu bino byokola ku YouTube. Nedda. Ogufuna. Nedda. Waiba kwadeke 13. Nedda. Ate 10. Nedda. Lwaki okera n'otuku interviewinga buli lunaku? Kuno mulimu gwange gwe nasoma. Ofunamu sente? Nfunamu. Ozijja wazo ofunamu. Ku mulimu bansasula. Ku TV gye nkolera. No, tuvudde ku TV bakuwaye kasi nange ndajje nkolera. Nange KAYz ensasula. Neno invisize time nyingi nnyo. Uliza KAYz percent zange buli mwezi. Ensasula bulungi. That is okay. Naye tuli mu woman n'abantu abalala. Fina kiyali emusasula. Akola ku kiyali. Njimanyi. Oshitegere emusasula buli mwezi gyakola. Sindi yakoze boutique ali concentrated yeyo. Naye there is passion okuyamba abantu naawe ekikuleeta ndaba stories ez'amaanyi z'okola n'oleeta abantu abali mu nnaku abakola bikya success stories okikola every day because you have a calling. Era bw'olifa Professor Bamyo bayatugamba bw'olifa betujja okwogerako. Omusajja ono ebbanga lyamaze ku nsabadde. Kyagala tugamba muno woman is not facilitated in any way. No, we are not facilitated, but we are in the plan. The 3 months we spent in Gulu, we were making ways of how to get facilitated by government. Okusoka government yatutegeera, but the government yatukuwa Sambako Finance Support Center. That is now, we are now trying to generate income. Okubaga kati bajje, okumanya bajja tebanana kutwesiga, kyovula ababeerako. Era babanga bebajja emisasula lanchi yaabwe ffe tujja buzi kwebaka kwebaka entugenda. They are doing that because government tend to together, but they are trying. They are trying. We have a budget. Jetwatekayo more than 100 billions. Twazitekayo. We are praying hard bajise. Ba sente sobolo okuja. So tugezaako kulanga tufuna way. So we are hoping for the future. Masa omujja kulyanga bana. Tujja kuzirya nno. Nga zijja. Bezinajja. Tetukolera wo mazima. Wota ebigambo ebisemba eri abawagizi b'omuziki e Kampala. Bwiranga omuntu abagizi b'omuziki. Abanengenda kukola video ya kwata mpola. Jiwa bakingi montage bagiyimbe bagikwata. Video ya kwata mpola. Era balindira abagizi bange music ebintu bingi ebi. Bakunyenya muno oddayo mu studio. Oyo go ayitawo amunye fina ya mnyama imba nekera yakera mu studio nakoba tune kati agenda gikolera video. Anyways, is one of the wonderful administrators. Neda sebo twakola oli kavuyo twakola oli mu kavuyo kakati ne tukola kwata mpola olwa love kwata mpola munange tomenye omutima gwange akayimba bajakaba amanya yeze King Smith nkola n'omukola banyidwanga Salores abateka mu sente sibala ibanafa ba King Montage Studios awe nankola mubekwate ku 0702 104125 oba 0755 mugenda okusubscribinga wano ku YouTube channel yaffe.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.